Alright, atulaba, thank you so much for watching. Kati ngenda banga nkuwa simple updates. Omanyi nze mwasazeewo okuntuma Kali Lugambo. Era the fact that mwampadde omulimu ogwo gwe ssebo oba nnyaba ndaba munzikirize ngukole. Ayagala okwadvertisinga naffe osobola okukuba kanamba ako wansi tubeere nga tukulangira bizinesi yo oyongeze ku ba customer oba ku ba clients ate nga bali legit nga balinamu ne ku kasente. Olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabadde agenda e Mukono. Abadde ne crowd ebadde ekubisa mu crowd yali mu Arua emirundi egyo ebiri. Agisisinkanye oba wanga ayingira Mukono bwati oba kifo kya I'm not so certain. Naye oba okijjukira kiteeke mu comment section. Now police erina technique gyetandise okukola. Kaseera abanga Bobi Wine alina crowd because crowd gyabadde naye awo aba kuyitawo nayo bassebo ne bannyabo naye gatta kweyo gyasanze Mukono we bamuweeredde olubugo. Wallahi billahi tallahi I'm very sure nabo bakitegeere nti they couldn't handle. Now that is the crowd gyasisinkanye era police ekoze bukubirire okulaba nga emujjako crowd eyo nga mbuuza mu comment section simple police ekoze eki. Abasajja bakubye tear gas. Oyo tear gas amazima ga Katonda mugulu nange mbadde simulabangako. That is the crowd I'm talking about. To disperse that crowd bakubye tear gas nga mungi because the crowd ebadde eri ready okudde emabega wa Kyagulanyi omuwerekera mpaka gy'abadde agenda. Ate gwe okimanyi mwabali bakubeereddeko ku lwale. Nze natambulako ku lwale ne ntambula miles zesitamanyi naye natuka gye twatuka nga simanyi nakumanya nti tutuuse wabula tubeera tubanga abali mu kinyumo. Kati njagala nkulaga engeri police gye disperses mu crowd nga mbutuufu it was not called for, it was unnecessary. Bakubye abaana naye kyemmaze okulaba mweno lwale abaana batandise okuguba. Abaana batandise okuguba nti babakubye tear gas gwe babakubye mu butuufu edda wamukubanga baalinga badu kati baabo njagala baabo amazoyitawo bamuzze emabega babadde baagala atambule nabo. Babadde baagala batambule naye mpaka gy'abadde alaga. Kati njagala nkulage akavuyo akabadde awo wakati w'Abannayuganda abali peaceful kosa ne police eri violent. Tambuza video eno ogenda kulaba firimu gye nkugamba mu ddakiika ntono nnyo. Njagala olabe ekibaddewo wakati wa police ne Bannayuganda. Bulijjo bagamba nti Abaganda batiitiizi. Kati that is the police maaso bataddewo ka road block. Kati tekiniki yaabwe Bobi Wine nga w'omulaba awo babadde baagala amale okuyitawo. Bw'amala oyitawo bw'ati kati bo ne baggalawo abali emabega ne babakuba emiggo kati asigadde atambula n'abali abali mu maaso. That is the police nga bw'ogiraba. Era bamulinze bulungi olumaze oyitawo kati eyo crowd eri emabega babadde tebasobola gikontaininga. Era bonna babadde bambalidde babakanye n'emiggo nga balina ne tear gas. Kati njagala kati baasi awo babakutte. Laba firimu kati laba firimu. Tambuza video.
Alright, now always tubale tunoonya ekyawula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku bakulembeze abazze bavuganya Museveni. Ebbanga lyonna okuvuganya kwa Kyagulanyi ku Museveni kwawukanidde ddala azin ddala ku kw'abalala abadde bavuganya Museveni. Nti ku kuno akoze n'ebyo mu butuufu omuntu bye yandiswadde okukola. It was after Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuvuganya Museveni ne tutandika okulaba ebintu ebimu edda tiyagasi bwatyo teyalingawo. Wallahi teyaliiwo tiyagasi akubiddwa olwaleero Mukono. Ngukakasa waamalira Mukono wagenda ba tebakyalina tiyagasi nga balina ttumya mulala. Kati simanyi oba Masaka beeteeseteese. Kati gwandaba alaba vidiyo eno kino kimanye wosanga nga mu ddwaliro temuli ddagala. Abakozi ba gavumenti omutafuna musaala mukimanye nti omusajja ssente yazikutte ayina waazitadde because agenda kwetaaga okusitookinga tiyagasi omungi. Ku kyendabi abantu kati bakyawulira tiyagasi. Nze nkubuulira tambuza vidiyo akategedde.